Maama Fina ngambiraako ku mukyalo oyo ansonyiwe n'omwana oli. Maama Fina nsaba buyambi eri Simpoke Kigundu. Ayina ennyimba ze ezimulalula omutwe lwakuba tabagamba. Nze oba osiba akaana ako kasibe. Kasibe n'ebisumuzo bisula muto nze saagala nze. Kasikwava kunkubira nnakooyo ebintu bifulu figa. Okiraba. Oyo omukazi agamba nti Maama Fina yingira mu nsonga zino. Baakuvuma omwezi ogusooka. Wakavuka ne kakuma ogwokubiri. Ne kakuma ogwokusatu. Ne tukalondaba n'ebintu bino nga maama we yeegaana. Agati Simpoke eva ku mukazi nnyabo tusaba tusonyiwa. Era ne kaddamu ne bakawa publicity ne kagamba full figure kati nze agamba nti nagakoye full figure. Saafuna stress zange. Fune stress ngende ku kitanda fune pressure. Kati buli akuvuma yenna musibe. Gwe musibe. Oyo omukazi ne bwakubira papa essimu. Newe bukya ku makya omukyalo bagamba nti ye maama wa Maama Fina Katonda yamuziikula. Sisinkana Maama Fina. Sijja musinkana. Sigenda musinkana nabikooyi. Nze n'ennaku yeni mukazi munaku. Nave ekyabazala kujja kunoonya ssente. Sirumbagana abantu sivuma abantu. Nabikooyi. Kyafulifiga sikimanyi. Era mwetondera mukubira omulanga omwana oyo ekiyali amunoonyako kumutuusa wa pulezidenti ayina ennyimba ze 3 naye singa abaaziwuliddeko asobola okusonyiwa Simpoke zimutabudde obwongo lwakuba yayogera eky'omwana naye omwana si waani si wuwe ate omugamba nga ye naye nze maama we Fulifiga mufukamiridde emirundi giri 3 mu maaso ge ku poliisi namufukamiridde ewaffe bwe yali anvuma yali tandaba nafukamira nanjogera naye ku ssimu nsaba kisonyiwo. Simpoke bamulese mukozi. Simpoke bamututte bamulese mukozi leero. Bamututte byapata mukozi leero. With the record you are Robert Mutalo, watching group, assisted by Miss Duffy's mom. You're called me? Robert Mutalo is the man you Robert Mutalo, Telephone Networks, assisted by Duffy's mom. We are watching group. Who is the complainant? Kigundu, great. You understand English? Use Uganda. Look fresh, always wait a Simpoke, Yugi,
olina emyaka 28, oli muganda, oli muyimbi, obeera Kirinnya Bigo Kawanda Mwakisa District. Bafuna emisango 3. Ogusooka bakozesa mikutu kibugatta abantu nga kigambibwa nti Kigulu Fred oluusi wayita Simple KUG n'abalala batanakwatibwa mu mwezi ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano omwaka guno mu Kampala District mu butali mateeka mwakozesa emikutu gibugatta abantu nga muweereza obubaka nga mukozesa ekika kya YouTube channel nga mwagala okunyiiza eddembe lya Nakagubi Jennifer oluusi eyekyafulusiga omusango kutegeka wakuza. I want you to be a bit odd, but I want to pick your answer. Have you understood this, Judge? Omusango kutegeka wakozesa obya emikutu gibugatta abantu ng'onyiiza omuntu nga kigambibwa nti gwe Kigulu Fred ng'oluusi wayita Simple KUG n'abalala batanakwatibwa mu mwezi ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano omwaka guno mu Kampala District mu butali mateeka wakozesa omukutu ogwa YouTube channel ng'oweereza obubaka obunyiiza eddembe lya Nakagubi Jennifer oluusi eyekyafulusiga omusango gutegeke. There's a difference between you understanding the charge and whether it is true. Waliwo enjawulo w'ebigambo biri okutegeera omusango n'okuba nti wagukola. It's not true. Omusango ogwokubiri nagwo gwakozesa mikutu abantu okunyiza omuntu nga kigambibwa nti gwe Kigulu Fred oluusi wayita Simple KUG n'abalala batanakwatibwa mu mwezi ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano omwaka guno mu Kampala District mwakozesa omutimbagano gwa YouTube Sanuka TV nga mwogera ku Nakagubi Jennifer oluusi eyekyafulusiga nti mubi nnyo afaanana bubi tasobola kubeera muntu era n'ebitundu bye by'ekyama si bibyo nti yali agezaako okwagala okukwata bwe yagezaako okutuukirira omusango okutegeka omusango gutegedde waguza. What is the problem? Is it your translation or what? Omusango gutegedde. Yes, I understood that charge, but it was not true. Omusango ogwokusatu gwakuswaza muntu nga kigambibwa nti gwe Kigulu Fred ng'oluusi wayita Simple KUG n'abalala batanakwatibwa mu mwezi ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano omwaka guno mu Kampala District bweyogera ebigambo ku TV ya Sanuka n'omukutu gwa YouTube channel nga biswaza Nakagubi Jennifer oluusi eyekyafulusiga wonna ekigendo ekyomuswaza mu bantu omusango okutegeka nti mwayogera ebigambo gwe n'abalala batanakwatibwa ku TV eya Sanuka ne ku mukutu gwa YouTube channel ebi muswaza oyo Nakagubi Jennifer oluusi eyekyafulusiga. Have you understood the charge? Omusango okutegeka. It is not true. Tokumanyi. It is not true. State, at what stage are your inquiries in this matter? Yes,
okunoonyereza musango guno kukyagenda maaso. You have the right to apply for bail in this matter. You intend to place a bail application today. You have sureties. Okay. The first of this month. So you're remanded until 21st of this month. I think I've finished. Asebye wita tata w'omwana kiki? Tugatta embeera eyo gyateekawo n'ateekawo obukwakulizo Ky'ogamba ku Lufiga yateekawo obukwakulizo ki? bw'okuzaala omwana yagamba namuvuma ki? You have suspects, please come. Hold on there. Okay.